waliwo ekisajja kikatolubwa amagaaso kikatolubwa amabidugu ekigufudde omugano ogw'okuvumanga pulezidenti waffe buli interview kwe kibeera. Ogusajja gukatolubwama ensonyi gwazifuula obusungu olw'okubanga NUP yateekayo omubaka yateekawo candidate eyagujjayo mu parliament. Kati obusungu bwagujja ku Aloysius Mukasa gwabuteeka ku Bobi Wine. Aloysius Mukasa MP waffe mwenna mukimanyi nti nga tannajja mu byabufuzi ayina enkulaakulana gye yateeka e Rubaga abantu ne bamwesiga gonga guli eri gulya ssente abantu ne bagunyiigira ne bagukyawa. Kati ensonyi gwazifuula obusungu kuba mwenna mukimanyi nti twagulondesa busungu ffe nga bannalubaga gusobole okutujjirayo John Ken Lukyamuzi. Kakati okugulondesa obusungu tetwamanya nti tulonze Kiwulenge. Kakati mu kulonda ekiwulenge ne tugamba twaswala nnyo nga bannalubaga katuteekeyo omuntu omutupu alina okutukiikirira. Kakati ensonyi gwazifuula obusungu buli we guba gwogera ku pulezidenti waffe Bobi Wine gulowooza anaagwanikula. Bidugu nkubuulira ebigambo bino Mr. Bidugu, pulezidenti wange talina budde bwo tali kwanikula ate nga kyekisinga okukuluma nekikyakulumira ddala kubanga tali kwanikula ffe tuli mbwaze buli w'omulumba nga tusumululwa ku njegere nga tujja tukutemba. Bobi Wine tali kwanikula eva obeera oyasaamirira musimanya agenda nanona ssente mu bali b'ebisiyaga gwe wakamuwa mmeka kuba naawe oli muli wa bisiyaga. Gwe Bobi Wine wakamuwa ssente mmeka? Wakamuwa ssente mmeka kisajja gwe ekirina omugongo ogulinga ekiti kwe batemera empuuta, ekisajja ekitalina magezi ekirina amaaso agakiringa akanya k'ettoyi z'omukyalo. Eva n'obeera ku mukulembeze w'eggwanga n'osalawa omwana gw'otuuse okuzaala ogaanye okukkiriza nti yakuyitako mwe mwali mulowooza nti muli b'amaanyi nnyo temusobola kuvunnamira Bobi Wine abawe kugenda abawe kaadi musobole okuddayo mu parliament mwe mwalowooza mumusinga amaanyi. Kyova olaba abakkiririzaawo nti akasajja ke kaliko amasannyalaze bali mu parliament kati bakiikirira bantu ate batukiikirira ebituufu okusinga ggwe wanti. Kisajja gw'osiiba oyasama nti Bobi Wine tayagaliza katolubwa amanyi akusinga obutaagaliza. Kanyumiza abantu kasitoole k'abaana ba Eagles kye wabakola. Abaana ba Eagles abo Geoffrey Rutaya ne Mayinja ne munne Sekamatte kogatta Misa Kisemakula bagende wa katolubwama. Jjukira katolubwama yali musajja wa mizannyo mu Diamond z'essembo. Bwe yalaba nga bano abaana balina ebitone kyava abasika bagende bakole Diamond production ne bagenda naye nga bagenze n'amaanyi gaabwe. Abaana bo baali bawulirira nnyo mu Geoffrey Rutaya. Jjukira Geoffrey Rutaya yali mukama waabwe mu Gibros ekibiina ekyo mwe baasookera kye bayita Geoffrey and Brothers nga bw'osalako bakituuma Gibros. Katolubwama bwe yabatwala yatandika okufuna obujja effitina effubitizi ku Honorable Geoffrey Rutaya nga banne bamuwuliriramu nnyo. Omusajja oyo mu butaswala bwe kyava abagamba njagala mukola application musabe emirimu. Geoffrey Rutaya n'agamba ssebo nze tojja kummanyiira ze mutabani wa Kaboggoza sisaba mulimu mu kintu kye natandikawo. Tuyinza okuba tuli mu kibiina kyo naye ate ffe twajja ne energy yaffe gwe waleeta linnya ffe twajja ne content waffe n'ebirowoozo byaffe. Honorable Katolubwama n'azimba omutima kyava agamba Geoffrey Rutaya nkugobye. Geoffrey Rutaya abasituka agenda kyava mugamba waddongo bye naye ekintu kiyiise. Abaana bo boolaba basigaddeyo emitima giri eno era bagiwereekereza nze era nkukakasa mu kaseera katono bagenda kunnegattako. Bamwegattako ne bakola Eagles production n'olyoka obajoonyesa n'olyoka obaloga n'olyoka obalemesa ensi nga n'omulundi ogumu wapangako n'omukulu Marvin Ssemmango omugagga wa Marvin Hotel Nateete senga Geoffrey Rutaya abaddewo wano nandirese ye n'akoleeza n'abennyonnyolera mu abantu biki Geoffrey biki ekisajja ekyo ki Mr. Bidugu kikatolubwama ekiga nti Bobi Wine tayagaliza byakikola. Wateesa ne Marvin Ssemmango abaana abo olw'okuba tebalina byuma ne bagenda ne banona ebyuma ewa Marvin Ssemmango wa Marvin Hotel Nateete bwe yabawa ebyuma mukulu Katolubwama gwe wennyini n'ofuna abantu ne bajja ne babba akuuma kamu akaali koogeza emizindaalo egyo ne bakatwala. Abaana bwe bazzaayo ebyuma ewa Marvin nga mwe mwapanzedde olukwe lwammwe Marvin n'abagamba tewali buzibu kale bwe biba akakuuma kaagudde musayininge wano nti kaagudde. Bambi ne basayininga bamanyi basayininga ne muntu munnaabwe kumbe eri kisitaani kyamuyiseyise mudda.
bwe bamalo signing anti akuuma kabuze ne mubateega oluvannyuma lw'emyaka 2 ne mugenda ne mubakuba mu kooti nga mwagala milioni 2.5 konna kubalemesa nsi nga n'omulundi gwe bagezaako okudduka mu ggwanga olw'ebbanja eryo eryali eddene gwe wakuba essimu e Nairobi ne babakwatira ku airport nti baabo badduka balina visa enchupule. olowooza tetubimanyi bye watuusa ku baana abo. olowooza lwakutunuulira bo tebabijjukira. olwaleero oli wano oyasama nti Bobi Wine tayagaliza. Ani akusinga obutayagaliza ggwe? Ani akusinga obutayagaliza ggwe bidugu? Nsaasira ekintu kimu. Ye nnyazaalawo alabye n'omukeeya wunganga ggwe munaawe olina nnyazaalawo gye wazaala abaana. Alabye n'omukeeya wunga atalina magezi. Ekisinga okunnuma nti omuntu ne bw'ava mu parliament asigaza ekitiibwa ky'obwa honorable. Naye ate essemateeka wa Uganda agamba bwe weeyisa obubi eyo gy'obeera ekitiibwa kino kikuggibwako. Speaker mukulu Jacob Oulanyah olinda ki okugjawo kino ekiziina kitiibwa ky'obwa honorable? Ekiziina kiwemula, ekiziina kyogera nga ekitali ki honorable, ekiziina kyogera nga kikifeesi. Weewaawo kyaliko kikifeesi awo ku William mu biseera by'edda ate kinnayingirira Katemba kyali kikifeesi. Olwalo kyekivuma omukulembeze w'eggwanga. Ayi Mukama Katonda, singa wali ogaba omukisa omwana okwerondera taata we, abaana ba Katolu Bwama nkakasa tebalikkiriza Katolu Bwama kubazaala kuba balabi toyinza kubeera na taata nga mmongwa nga Honorable Katolu Bwama bwe yeeyita bidugu mmongwa. Oliko Bobi Wine gwotuuse n'omuzaala ne walemu okukkiriza nti yaliko essannyalaze, yali kubya obwongo ne bugatta ate tojja kumuyunga. Kino nkikubuulya toli muyunga emirembe n'emirembe. Amina. Bobi Wine His Excellency President w'eggwanga oyo yabasukka, omukulembeze waffe yabasukka. Mmwe wennyini mugenda mu bungeesa gundi ya Louis Rubongoya ali ku peloro ya gavumenti. Rubongoya ali ku peloro ya gavumenti. Twababuuka mmwe bakatolu Bwamba temugenda kutujja kumulamwa byonna mubikole. Naye ng'omukulembeze waffe tali kwanikula. Toliwulira statement ya Kyagulanyi nti ayogedde ku linnya Katolu Bwamba ate waakiri oyogera ku Bebe Cool. Kuba ate tolaba nti Bebe Cool zonto, naye ate gwe oli zonto nnyo, oli mawube n'ozoyiika n'endusu. Tolina kyotugamba ggwe. Wamma bantu bange mbabuulira ebigambo bino. Buli muntu gwe mulaba nga walampa president temusuubira omukulembeze w'eggwanga okuvaayo amwanikule president waffe Bobi Wine. Ffe entalo ffe tulina okuzirwana. Agasajja gano ne tugateeka mu layini. Ekisajja ekyo eddogo lyakyo kyova olabanga ne Abe Mukibi yakikyawa. Abe Mukibi gwe kikoze naye ebbanga ddene ku CBS ne mu Katemba n'atuuka okukubira Losias mu Kasaakalango ku CBS. Olowooza lwaki? Kirogo kirina effubitizi, kirina enge. Kyova olaba kyali kiremesezza n'abaana ba Eagles okuwaguza. Naye olwaleero ku baana ba Eagles mundage ku Katolu Bwama gwe yenkana financially, mu magezi, musically and anything academically. Byonna bakisinga obugagga, bakisinga amagezi, bakisinga empapula, bakisinga obuyivu. Kyova olabanga olwaleero ne gundi Honorable Geoffrey Rutaya ali mu parliament ate nga tagenda vaayo. Kyo kyavuddeyo. Ate bw'otunuulira nnyo ekisajja kino Ronald Mayinja kyekyamu mentalinga kuba byonna biri bankwe. Ekisajja Katolu Bwama engeri Ronald Mayinja gye kyaliko kya artistic director mu Diamonds Assemble yakimentalinga nnyo. Kyova olaba bonna buli bwankwe, bonna buyina enge, bonna buyina effubitizi, bonna buyina ettima. Wamma amannya bampita yeekolera. Teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel gye bayita yeekolera official. Nayo tugenda kubeera nga empeereza nga zino tuzibatuusaako. Yenze yeekolera sharing, tambuza obubaka buno butuuke ku kibiza ekyo mu kigambe kive ku president waffe.